gikunukkiriza okwera emyaka 40 ng'ekibiina ki National Resistance Movement kikulembera eggwanga lino, kyokka abakulembeze mu kibiina kino abamu bakyakaaba. Olukiiko olutudde olwaleero mu muluka gw'e Bukasa, abakulembeze bategezezza nti waakiri bandyekozeemu omulimu ne bafuna engeri gye bayinza okusondera ekibiina kyabwe ensimbi ezisobola okutambuza obulungi emirimu. Abakulembeze era be bamu bategezezza nti baagala eggombolola y'e Makindye esalibwemu ebitundu 2 ng'era buli kitundu kibeere n'ababaka 2 mu Paalamenti, kubanga mu kiseera kino abantu abawangalira mu division eno basoba mu mitwalo 5 ng'ate abalonzi bali eyo mu mitwalo 30. Y'amaanyi naye ate entiibwa abakulembeze bennyini mu bugenderevu olw'okufuna kye bayita bargaining packages. Naye ffe nga abakansalazi abakiikirira abantu abaliko obulemu tulinga meeya, naye omusala gwe tufuna gwenkana ne bakansalazi abali ku kitundu ng'atwala parishes 2 oba 3. Wetu ennaku zino tubadde twetooloola n'ogenda eno sente ziggwera mu transport. Population gye tulina mu Makindye West ne Makindye East. Osunulira nti Makindye West tulina emiruka 12, Makindye East tulina emiruka 8. Ndowooza chairman yagaseeko n'omulala nga omunaabitegeera. Naye nze nsapootinga nnyo okudivaidinga, okola ki? Okwawula. Abakulembeze bano ab'ekibiina ki NRM bategeezezza nti newankubadde nti be bali mu buyinza naye ensimbi zibeekubya mpi, n'olwekyo baagala enteekateeka zonna zikolebwe okubanga ekibiina kino kisobola okweyimirizaawo okuviira ddala ku muntu owa wansi. NRM nga SEC erina okuyita ba-members badvisinga constitution ewe mandate chairman ba district okubeerako ne mandate y'okusonda ssente n'okutunda kaadi n'okola activities ezisobola okuleeta ssente mu nsawo ya district. Zigamba nti aba NRM tutuwagidde ebbanga ddene tetulina kyetufuna, tukola emirimu tukaaba bukaabi n'ekino tewali na mazzi n'okola nabino n'otemba n'ebipale nga tewali mazzi, kati ate ffe tugamba nti ate tusonde. Bassentebe b'omuluka guno nga bakulembeddwamu Yasin Omaro bategeezezza nti ekibayisizza olukiiko luno kwegenda maaso n'okufuna ebirowoozo by'abakulembeze bannaabwe olwo nno bisobole okutwalibwa waggulu eri mu kibiina ki NRM basobole okugenda mu maaso n'okusalawo. Tema mirundi 2 tufune divisions 2 olw'enamba y'abantu ne better service delivery. Kyokubiri tusaba constitution ya NRM bagikyuse. Funding ya NRM tekolebwa mu SEC yokka, bakirize ne ku ground tukole activity zituyambe tufune sente income okutambuza emirimu gya NRM. Eweza abantu emitwalo 5. Makindye emitwalo ameka? Households. Bwe tutunuulira emitwalo 5 nga ziri mu Makindye division ng'ekyalo bakugamba abantu 10,000 bimeka? Kyokka omubaka wa pulezidenti e Kawempe Sulaiman Walugembe kyokka nga mutuuze mu kitundu kino ategeezezza nti enkwe ssaako n'obutaagaliza mu kibiina kino ekya NRM bye biremesezza ekibiina kino genda mu maaso. Tweggyemu enkwe mu kibiina kyaffe, tweggyemu kye bayita obutaagaliza enkwe, fitina, effutwa. Ebyo bintu bwe tunabyeggyamu NRM y'amaanyi. Singa ekirowoozo kino kiteekebwa mu nkola, Makindye egenda kuba ng'esalwamu ebitundu 2 ng'era buli kitundu kigenda kuba n'ababaka ba Paalamenti 2, olwo nno nga totaddeeko ate mubaka wa Paalamenti omukyala.